Mukama yebazibwe ab'endiga mwenna n'abatali bandiga okutwalira wamu abali ebweru senso nnyo okwogerako nammwe era kyemmanyi obubaka buno bujja kubatuuka bulungi. Mpozi nze Daniel Bossa owakasolya mu kika kyendiga ekyaluumwa. Obubaka bwe mbawa nti mukulike byonna bimuyiseemu eby'endwadde ne byonna bye tuwulidde ebitali birungi. Mpozi okubakubiriza okwongera mu maaso okwagala ekika kyammwe era ebifa ku kika kyammwe mwongere nnyo okubiwulira, mwongere mu maaso okubidduukirira n'abaana bammwe mubabuulire ekika kye muvaamu era mwongere okubayigiriza Oluganda mu kifo ky'okuyiga Oluzungu lwokka era mubayigirize akasolyo ke bavaamu, amasiga, emituba, bayige ebintu bino kubanga bagenda kukuvunaana ggwe mukadde we atamuyigiriza bintu bino. Olwekyo olulimi n'ebifa ku Buganda ebifa ku kika kyammwe. Bwabawo kyonna eky'okudduukirira mudduukirire n'okwagala kubanga bingi nnyo bye twetaaga nga ab'endiga ate n'Obwakabaka bwa Buganda. Ndowooza n'ekirala era kye mbagamba mwongere nnyo okwagala Katonda wammwe nga mutya nnyo okumunyiiza buli kaseera. Bw'olekerawo okuswaza Katonda wammwe ate mutyenga okuswaza ekika kyammwe ekyendiga n'Obuganda okutwalira wamu. Mbaagaliza emikisa emirungi mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.